Okay, yona je musizira okubera nga temugoberera nyongera okubera nga tembabuuza ko once again Fahad Pro UG YouTube channel je muliko video ina kusaba liking sharing ko abala comment section is bit open abawansawo boina comment yote chigina kubera nga te ogisulawo ne tubera nga te of course nsonga twegeya mukongo bazira zitambula kakati soga zituliko soga za Bad Black numva kama nyikidwa nga mutima era nga mutima ona wangalira mugwangali ekata Bad Black ajevuddeko yavayo nabera nga temunage atwanjulira omwana we gwe yakazala wabula waita wena kungazizo mvubuka amanyikidwa nga mutima awangalire kata gwe nkutegezezaako navayo nagati omwana oyo mwana wange era nga yevana chikatiriza Bad Black lo yave Uganda nalinya nagena mugwanga lyekata munanga lunaku olwo basobola okubeera nga ate babaako science gwe bakola era mbu okuva olwo ye nga ye mutima bwagattagattamu ebbanga aliragira ddala nti omwana oyo we so munange Bad Black yavayo gyevuddeko nakola DNA era nasobola okubeera nga tembi batuusaako of course DNA okusinziira ku Bad Black yavayo natutegeeza nti DNA yali eraga nti omwana ono si wa mutima wabula n'abaako ebigambo byamulalika namugaa nti ogenda kukiraba essaawa eno ena kigenda okutuusako ogenda kukiraba Bad Black nga yalaalika oli omuvubuka mwenjogera essaawa eno ebyamutima si birungi n'akamu era akatambi ngenda kubeera nga ate nkabeeweeraawo musobola okubeera nga ate mumanya biki ebigenda mu maaso sayiriza eyo era nga bwe naba kujjaeyo ngenda kubeera nga ate nkutwalako ne mu lutalo n'olutalo lugenda mu maaso wakati wa Munyagwa ne Robert Kyagulanyi Center era ngenda kubeera nga ate ntubateerabwawo nabwo musobola okubeera nga ate mumanya ki ekigenda mu maaso sayiriza eyo kena wasaba comment section otekewo endowooza tugateko omutongole subscribing olimu kubeera nga tosubwa amawulire ekikabo ekiti ate mu budde tulina Sheikh Ashraf musomi wa dua enamba z'essimu zitawo wansi awo ku busiti kabeera nga tomunoonyako ajja kubeera nga atakulombera eddwa buli kimu kibeera nga tekikutambulira bulungi my dad sana saidi endala Habibu airport pickup ate nabo balinnya okubeera nga tebakukima okusobola okubeera nga tebakutusobola gyewandagate okubeera nga tebatukka ate mu budde komona ensonga endala nnyingi nyo temubaawo bannange bwenfanga Bad Black yanzise vidiyo eno ngikoze ndina mu nzikiza bannange kambabuulire waliwo ekirala kyenva okuzuula kati nina omusawo omuganda gye ŋŋenze n'aŋŋamba nti omukyalo oyo Bad Black yali amaze emyaka 6 ng'anoonya mwana nga tamulaba omusawo omuganda n'amugamba nti noonyayo akavubuka akato keweebakako okeyambuliremu ebyokoola osobole okuddayo ewabbaawo ofune olubuto njagala bategeeza omukazi yali azze kunneeyambuliramu byokoola magini asobole okufuna olubuto kubanga nalina okufa nga tannaba kuzaala era omusawo yamugamba nti senga sifa nga tannazaala ngenda kumufuukira ekizibu kyovula bayogera kimu bibiri mutima ogenda kufa kimu bibiri ngenda kutta kimu bibiri ngenda kutta bannange bwenfanga mukwatanga omulambo gwange ne muguwa Bad Black n'agulya eno vidiyo ngikoze ndina mu nzikiza waliwo omulaguzi ngenze ow'omusamize n'andagula bandagudde ngenze ow'omulaguzi n'andagula nti omukazi alabika yali anneeyambuliramu bweyambulizi bannange bwenfanga kati mwenna muli eyo mugunsalira ng'omukazi agenda kutta era gukusinga weesiba ku mukazi bannange simwesibaako omukazi yali azze kunneeyambuliramu byokoola asobole okufuna olubuto ng'olubuto lukuza emyaka 6 bannange mbeegayiridde bwenfanga omukazi oyo yali ayagala kunzita kuva dda omukazi yansisinkana bannange mwegendereze bano abakazi basereebu abo mubeegendereza abakazi babi omukazi ajja kujja nga azze kukutta kukweyambuliramu balina ebizibu byabwe kakati ayagala okumanya nti siti antalo muve mu kutuma ba bloggers vayo okole statement yemu mwabatuma ba bloggers mbalaba bemwa fake accounts olina bo accounts 10 yawe mulemu Nyagwa ali yalidde embizi vayo okole statement yemu tegene nti oli musajja imirira mu kamera okole statement yemu tegene nti oli musajja onobeera president ng'otya onobeera kawadi bwoti ng'otya akakwera president avayo n'ayogera ensi n'eyuguma challenge njiba wadde vayo okole statement tegene nti oli musajja nyina mizairo zingeza iradi nenzi sibyeko wenti ziri mu launching pad zona zirinze ziti nyina gwe nninze ajja kusaatuuka ojja kuwulira ebizimbe we bigwa don't temukwatayo me am not an aggressor naye mbalayirira I will respond to fire with fire wabula besijja kwanukula ona eri waloko defense kusalama road ya nirumbuyi bani eyo sikirasi yange
esikira waliwo ono oyekolera mbwanoonya asayiramu ye Europe amaze Kenya emyaka 4 mu kasiramu ali eri ekiberi yebaseeyo bamusuubiza mbu Sweden bajja kuwa asayiramu bakunonewo bakutwale kati omanyi bamuyita oyekolera nayina omumwa gwakyama kakati oyo sobola kumwana no that's it nze mbyogedde sigwe don't shy away I'm not shying away. Brought me here Yes, my mouth yes, and yes, head. yes. Era sikuina ko buziona agwenda mu magwakyama ali kiberi bangamba ali kiberi musiramu bwaniza asayiramu bamutwale Sweden toyina na capacity funa visa ya Europe nga nawe oyogera mbolinze kiberi bampe visa kiberi boza Museveni ampala na Museveni ampala akuwala na kiboye yekolera bakola na kutema nyombizi je watemanga wano bakuwala nyaki awo sijja kubamalira ko budde but njagala leader vayo okole statement labona ajira omuto gumulinga ekiwato kyente ennongo okubika okuva ggulu okutuuka wansi kagereka nnaswi naye nga sinnatuuka eyo kansooke nkubagize nti nga kitalo kubanga teri reply era bw'oba abadde olidde looni ng'obalira ku reply ya mukulembeze waffe genda bakuwe enkumbi olimemu olubimbi lwa nsonga bangi abalindiridde reply y'omusajja oyo ng'amadda ga Yesu naye abamu batuuse kugenda mu ntaana nga tebafunye reply ate olwo gwe misikini munyagwa reply tekyali badde kikulu but the question is are you worth it? Ogwanidde okufuna reply y'omusajja eyasinga okulondebwa bannayuganda ogwanidde okufuna reply y'omusajja asinga okwagalwa ogwanidde okufuna reply y'omusajja asinga okulwanyisibwa ogwanidde okufuna reply y'omusajja eggwanga lyonna gwe lirinamu essuubi tewali reesi ya ndogoyi na mbuzi embuzi zidduka na mbuzi n'endogoyi zidduka na ndogoyi newankubadde nti embuzi erina amagulu 4 naye ate tekigiwa lukusa kujja mu kigo mugenda kuddukira ndogoyi era endogoyi erisigala ndogoyi era eridduka na ndogoyi n'embuzi erisigala mbuzi era eridduka na mbuzi nabwe kityo munyagwa sserunga mugaati gwa bata n'ogwo omutwe gwo ogutudde mu mazzi His Excellency Bobi Wine tayinza kuwa reply tonnafuuka watho oba tonnatuuka ku level His Excellency Bobi Wine kwayinza kuweera reply era bye waakayogera byonna by'obadde ng'oyogera okumala emyaka 4 yasooka kuwa reply yabaffe awo w'oyogeredde asoose kuwa reply olabye bwe weebanjiza ekikumiddwa olabye bw'osiseeriyo okumala ebbanga lyonna ng'onoonya reply paka lw'olaze nti banne musajja gwe bulijjo nkolerera reply mpa reply tajja gikuwa kubanga tonnatuuka ku ddaala era tolituuka ku ddaala Bobi Wine kwakuweera reply olaba yagimma be twalirowoozezza nti waakiri baalinamu ku nsi okusinga ggwe munyagwa agiwe ggwe munyagwa asobola okutuula ku bu YouTube n'okuwemula n'owemula agiwe ggwe munyage yava mu parliament n'ekitiibwa ky'obwa honorable n'okyeyambulira olw'ebigambo by'okozesa n'ebikolwa byo omuli okwagala bakabasajja bannamubiru aba Dream Restaurant ewandegeya toli worth era tolibeera worth kufuna reply kuva mu mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu era bw'oba onoonya reply nze ndiwo bw'oba onoonya reply Lumbuye yaliwo ate era twegendereze kubanga naffe tunaatera okubuuka obeere nga tokyali ku levo zaffe bangi era abajja nga beepika nti baagala reply ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'olwaleero baakoma dda nga twabamaliriza dda ate naffe ne tubabuuka omanyi ffe tukulabanga ekikajjo tusobola okugaaya ne tukumalamu akawooma n'oluvannyuma ne tufujja eribuuza be tufujjizzaako naawe tugenda kufujja nga His Excellency Bobi Kyagulanyi Ssentamu tofunye ku reply ye then enkya ng'owulira abajjegga baasama
nteera lwaki temukkiriza balala kujja lwaki temukkiriza balala kujja spacing nga zinnyo ffenna tusobola okusiza but the question is what is your motive gwe ekibiina okiguddewo kwagala ki kubanga abaagala ssente be bavuma Bobi Wine Museveni abawe ssente abatalina kigendwa kya kununula nsi be bavuma His Excellency Bobi Wine Museveni abatemereyo kaabatemedde ekibuzo kiri kimu oggulawo oti ekibiina ku opposition nga kiri mu kwepikirawo opposition oba eryo liba lyabadde ettabi lya gavumenti buno obubiina bwe mulaba obuli okujja bulinga nga CBS oba BBS ne Buganda emikutu gya Buganda ne Buganda nti CBS ne BBS byonna bitongole bya Bwakabaka bw'e Buganda kakati ne buno obubiina simanya DF simanya PPF simanya Komunichi simanya Eyereji bonna butabi obulipotinga wa mu NRM kubanga n'ebikola byennyini byeraga gwate buli avaayo Kyagulanyi naye mu bonna abavuddeyo ne baleekaana Kyagulanyi ate gwe nkunyoomye nnyo era bw'oba osaba His Excellency Bobi Wine bato toyina njawulo na mbizzi esaba wa kanzu lulwana kakati ow'ekkanzu bw'aba awangudde ddala kituufu aba awangudde kubanga embizzi mu mbeera yonna gy'olwaniramu naye ebeera ekuwangudde we waalirowoozezza nti ogiwangudde obeera ogivuluze ye ebeera enyumiddwa kubanga obulamu bwayo buli mu kwevuluga kakati ffe tuli basirwa okulwana n'embizzi ffe tuli basirwa katimbuulira His Excellency bw'ayingira olutalo naawe bwakuwangula agattibwako ki kuba mu mbeera yonna yeggwe abeera agattiddwako life failure bize idola mirimu gimbuze gwe abeera agattiddwako kakati mazima ddala akuwe reply yaki kale njagala weeteekeko mu bigere bye gwe bw'obeera gwe osobola omuwa reply nga yeye gwe kati njagala gwe obeere Kyagulanyi nga Kyagulanyi yemunyagwe gwe bw'obeera gwe osobola okumuwa reply nga yeye gwe the answer is no leka kwewa makulu ng'ate toyina makulu era leka kwesabira kukwanikula okwanikula kw'omuntu kubeera automatically ng'ali wafe okwanikulwa bwe weesabira okwanikulwa wadde nga toli wa bbeeyi naye ate obeera ogudde nnyo ebbeeyi okusinziira n'abo abatakumanyi we bakumanyidde nti omusajja yeesabira bamugambeko ekitegeeza bulijjo okolerera kukuvuma ekitegeeza bulijjo okolerera kukuwa reply ayogere ndeete misaire nga eziriwa misaire enkambwe eziriwa ng'eno gye wakuba nnamubirwa wa Dream Restaurant ye misaire yo nayo misairo ono musajja ngenze kunze ow'ekimu ekyakyama ngenze kunze gwe bamma visa ngenze kunze anoonya asayiramu era ngenze kunze atali qualified kufuna visa ya Europe gwe ekirooto kyo Europe oba mulowooza nti ebirooto bya buli omu Europe first of almost njagala okukutereezaamu bwemba wakusaba visa era sisaba yasayira ate bwemba ngenda mu Europe sigenda butadda Europe ngendayo bulijjo nakati oyinza okwesanga nga gyendi kati weefuula mmanyi nnyo kati golowooza essaawa eno ndi luddawo ebirooto byange byakununula nsi ebirooto byange si byakubeera Bulaaya ate siri level emmiwa visa kuba ojja nakwesanga nze nina obutuuzi already mu nsi emu eya Europe kitegedde ojja kwesanga nze already ndi mutuuze seetaaga na kusaba visa ya gwosobola osaba visa ewammwe nkulageko nkulageko gwosobola osaba visa ewammwe kati intelligence yo bw'eba ekulemeddwa okukulaga yeekolera omutuufu yani tosobola Kyagulanyi
ali visa ali kiberi simanya mu basiramu anoonya asayira nze sirire be noonya asayira machale nze visa yeina okunnoonya nze sirire be noonya visa ekyo take it from me nze sirirevo era ne banno be mufaananye endowooza bagambe batera okubyogera omanyi buli we banoonya ekyokulabirawo ky'omuntu simanye yasuulibwawo bajja kuyeekolera oli rejected sacrifice oli Kenya ali Dubai mu butanda bwabwe obwo bwalombeto you were rejected sacrifice bani babatutte Bulaaya bwe bakolekawo Kenya nze tewali ayina kuntwala mmanye erigendayo ashitagedde nze teri ayina kuntwala Bulaaya mmanye erigendayo enjawulo nze gye nnina lwengenda temumanya enjawulo gye nnina seemulisa otherwise bw'oba oyagala kukulagako nakyo nkisobola nkulageko omanyi mwefuula kati olowooza ndiwa nze Bulaaya tabangako nnyo kirooto kyange bwe bwe kibanga kye kirooto kyo naye mugendamu era ne muvaamu nga kati oyinza n'okwesanga nga nakati gyendi obanga nakakomawo kati intelligence yo bweba temanyi yekolera itongwa tesobola kumanya his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ate secondary nze sigenda Bulaaya nga ngenzemu ebyasayira mukuba agenze ne kubyasaya mutadda oshagedde ojja nakwesanga ng'omuntu wewasula e Bulaaya gwalowooza nti olina omuntu we Canada ng'andirandira odiwo anyize ojja nakwesanga ndirandira odiwo waliwo eyamumanyirako eyo e Bulaaya olulala baamukeereza kipapula nti ate kiki nti wavumye bba walandira odiwo oshegedde kakati munnaye munyagwa nze tomanyi tolimanya tolintegeera olindaba bulabi nze mundabe buki bulabi munkenge buki bukenzi atojja nakwesanga sisaba visa kubanga tebasaba visa ewammwe gemnyagwa wabogera mu Uganda osaba visa tosaba bwoba otambula mu district za Uganda osaba visa tosaba ojja nakwesanga nze n'okubeera wano mu Afirika mbayamba buyambi ojja nakwesanga nze okubeera wano mu Afirika mbayamba buyambi mu bufunze tomanyi nnyo ndaba bulabi ntunuulira butunuulizi ndeka n'ekimwa kyange ekyakyama kasita kyakukyamiddemu nnyabula nze ekimwa kyange kikukyamiramu ate ne kikwezingamu kiti ne kikusiba eddobo kiti noba nga tokyalina kyakuzzaako tosobodde nakukwasaganya yeekolera you cannot tolerate yeekolera you cannot tolerate tekyalumbuye naawe osaba Bobi Wine oli mugwi wa ddalu birimu amadaala otherwise olulala bw'ogendanga e Bulaaya ng'onoonya ew'okusula oŋŋamba naye kaninayo obuyumba bwange kati omusajja agambye mwoli awo onoonya visa musimanyanga Museveni akunoonya mubufunze kati tuwaayiriza Museveni oba wali oyagala nsoke kubeera nga ajja katuwaayiriza Museveni kati mmwe mwejjeereza Museveni bwatukola ebikyamu mmwe mwejjeereza akwagaza ng'ate yattajjakana meaning ebbanga lyonna lyabadde nga musiba babadde nga mu buzannyo bwabwe babadde nga mu katemba waabwe bwe babubuyaza abantu ebbanga lyonna babeera mu katemba kubanga twaligambye ono yatugambako ye yennyini nti oli yansiba ate lwaki nze bwenziruka agamba mutalina buki buddebo nedda nze Museveni swa muwaayo nga nsonga kadirisa ka visa bwemba njagala sisobola nti Museveni annoonya he is minor nsonga eziyinza okuntwala e Bulaaya he is minor very very minor nga kyeki neetuuse okweteteggula nti mumpe visa Museveni annoonya
eyo nebala siti kakati nze sisaba visa nga nsabira mu linnya Museveni. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.